n'amannyo gannuma basebo ne bannyabo mwebale kujja abanjagala we bali nze mbadde nsuubira abantu nga 5-4 Eddie ofuuse yali yuli kizibu kyennyini ofuuse problem to me ontuuziza kwekyandeemu okuva ku saa 9 ne skuuta mwe twawukanidde wano mu kujja wano ku kaazi balina bye bannimbye baŋŋambye bonga bo nti so kyali wano kozize mbadde sisuubira kino kinene nnyo mu bulamu bwange kino kye kisoose nga kinene bwe kiti because ekyasembayo kyali ku kkubo bansanga okkubo ne bampamba ne bankola ebikolobero naye nga neeyanziza byonna mwenna abanjagala Marvin isitulu lubuto bantu bakulabe oyo Marvin gwe mulaba njagala okusinzira wano wenyi Marvin jangu wano Marvin jangu ko wano katono njagala okusinzira wano wenyini nnyini okwanukula omukyala full figure jangu Marvin obaka baba mutuuseeko njagala obaka baba mutuuseeko mumunoonyeeko nkakwatemu nnyaako buli mmotoka gye mulaba gyenvuga kuba tatunda motoka ntini tatunda vitiizi wishi za wako tazitunda kawunde za sofiravu tazitunda ono atunda motoka ezaffe batop nawulyako ekibuuzo ekimu nti emmotoka gipangisa emitwalo 5 naye nga ate emmotoka ya miliyoni 85 buli mmotoka gye mulaba omusajja ono yagikola ki yajinguza era bondi ye eri wali payini ku payini wakolera era musajja ono ayagaliza na buli mmotoka yonna gy'alaba nga nnungi ajja nanzijako gye nnina nampa ennungi eba eri mu ddiiro so mukyala full figure nyongera okutegeeza sipangisa ngula kampuni bagita batya era emmotoka zange zonna emmotoka 12 ndakwata emmotoka zirina 12 ziri mu mannya ga kampani emu Shalom Investments Limited zonna emmotoka 12 ziri mu mannya ga kampani emu teyeefuula omane buddayo neyanzi ekirala abamawulire muli bangi naye mwena temunjagala kituufu yes abali wano be bakyali toyogera bwotyo muli bakyali bange n'abatali kitegeerekeka naye mwena nze mbaagala omulundi gumu just mumanye ekintu kimu gy'okoma okunyigiriza omuntu atuuka ku kisenge saawa eno ndi ku kisenge and I'm sure mwenna abali wano newono bakyali wange nja kuyiga wadde mukama oyo ekyo kiwedde neeyongera okwebaza mwenna oyise ebbali siise ebbali kubanga amannya ngalina tekitegeeza nti mwenna abali wano bannamawulire muli bakyali bange temuli kituufu bakyali bange batiini nnyo mulimu kuki nambwayo yembeera naye anytime yakwagala ne bwe ntuula mu ttaka tasobola kunkuba kifaananyi nga ntudde muki mu ttaka naye mummwe abali wano mulimu abali wiringa okukola nga nnyonoonye wabula mbategeeza ekintu kimu nti mubikole nga mumanyi nti mulina obujulizi singa nakukwatako sijja kkuta complete singa nakukwatako bulungi bwe nti oba gwe kuki oba gwe gwani oba gwe teewo kenakwatako bulungi bwe nti sijja kkuta and I'm sure obwola ne bunaabogola emirundi 10 nga nkutte bwe nti sijja kkuta ekyo tukiveeko mwebali nnyo okujja ku mazaalibwa gange amanya ddoozi emutibwa Don Chris oba Asime Christian njagala okubanjulirayo omwami omu ba babiri wali wayitibwa Ndawula akabwa kange kandawula ne manager Busobozi Fred kole kubo wano kuki badde nsaba mujjeko wano abantu babalabe ono omwami ntutte ebbanga ddene nga buli lwe nkola interview mwogerako gwe mulaba wano ayitibwa Busobozi Fred ye mwami gwe nakolanga naye dde nnyo mu marketing ya Airtel oba ya kampani y'amasimu nakolanga naye jangu ssebo Ndawula twalinga ffenna n'omwami ono naye ogezze olubuto babiwuka twabeeranga ffenna wakati omwami ono nange ne manager waffe ono yali mukama waffe ebbanga ddene emabega ayitibwa Busobozi Fred nsaba ababuzeewo katono nnyo. Good evening everyone once again. Mwebale nnyo okwagala muganda wange mutabani wange
ebisinga byogera nnyo mu interview era buli kyabagamba kituufu. The journey has been long, kusigenda biddamu. You've been listening to all the interviews. Thank you. Yanza nnyo ne kuweddirayo. Ono amuyita Ndawula era oba muwulira mu interviews zange akabwa kempita kandawula. Just mukwano gwange naye munnaye soboze ku bantu ogenda. Kyenyiza bagamba kimu yenze omwami makanika akanike emmotoka z'omwami ono era neeyamye okuzikanika paka lwanazikoowa. Mwebale nnyo. Kale nsaba kusinziira wano wennyini mpite omukyala Maria simulabye leero, samulabye eggulo, namulaba ng'akyali eri ku mazzi gye gaagenda gye gaalyanga eri wali gate gye yalina nga akantu ke. Maria osobola okujjako wano katono? Akyali mwavu? Nze nali nkyali mwavu, nali nvuga Sienta UBH at that time. Naye nga ŋŋendayo nindi ekinyeenya kyako mu kitundu nzija ne mbafuukira ekizibu mu public nga nnyo ne bbiya wa 13 ebiseera ebyo. So n'omukyala Sophie Love, kubanga singa si Sophie Love maybe temwandindabye kyensuubira okugambayo. Sophie, naawe nsaba ojjeko wano katono. Yangu eggwanga likulabe. Siri musanyufu nnyo kuba siwali kinsesa. Ndi musanyufu nti mpeze emyaka 31 naye tewali nnyo kyamaanyi kinsesa kubanga bano bennyini abali wano banfukidde ekizibu. Sophie, nsaba obuze ku bantu. Okay, ali nababuuziza dda. Ne mbeebaza okwaniriza Lord Chris mu mbeera yonna era ne mbeebaza okumukkiririzaamu mwenna abatrustinga his company okujja munnange abatambuza. Mwebale kuwagira company yaffe by the way, ate mwebale kumukkiririzaamu era nkiba bwenna alina ekyemulu bagamba tya akwemulugunya konna company weeri just pass by. Ne bw'oba okooye nkimanyi nti munnange ensonze enkooye era mba nkimanyi nti aba asobola okukwasaganya. So totya tugenda kutandika ate era when time obina okukkiriza. So kyenyiza bagame bali kumukkiriza ne trustinga company bwe bali kutwala abantu bulangi. Omukyala ono yowa Maria's Lounge and Restaurant Kyennyanja. Ebiseera ebisinga yasobola okumanya nti kati ndi sirinaamu nga asooka ompolenga egeeyo mpole ne kabbi ebyo mbikozeseekokko yakudda nkusasule. Saba obuze ku bantu. Banyiza mwenna abaze birthday ya Doni, mwebale mwagala, mwebale kujja. Nze bampita Maria. Mazima. Kakati nina ne mukulu wange Bobby Brown. Bosinga obugagga. Tewali buzibu. Gwe nsinga okubeera naye mu mbeera yonna ey'obwavu ey'okubamu ne kasente ne skuuta tuyise mu budde. Nawe leeta wano omutwe gwo abantu bakulabe. Kubanga abantu beebuuza skuuta amwagalako ki? Mutwe. Nange skuuta ono mulaba? Alina ettama. Asinga emitwe 10 gy'ogenda okusinkana eyo ng'oyiteyo. Si ttama kuba teringasa. Asinga emitwe 10 egiri eyo. Ekisajja kino kye mulaba kiri oyo. Bw'eba love alina true love. Bwe guba mutima mulungi alina omutima mulungi. Mukama yandimuwadde ku ssente at least n'abeera bulungi okusinga kaawe kubanga alina omutima mulungi. Sobuze ku bantu maleyo. Basebo ne bannyabo tubaaniriza ku makula gano. Nze ngeyitira 3 kubanga si kyangu gatuukako, naye obubaka bwange bugamba nti abatwagala tubaagala, abatatwagala naffe tetubaagala, ate tujja kukola ekisoboka kyonna okubanga tetubaagalira ddala. Mukama bawe mukisa mujye muzzeewo. Amina. Bobby Brown nayebuuza ku bantu katono nnyo tuyitemu. Okay, amanya ddoboozi nze Bobby Brown ndi mukulu wa Chris oba Don Chris. Nze nyongera obagamba mwenna bwe yayogera akantu ku Don Chris nga kabi. Nze boy ndi boxer wadde ndi comedian nakolamu
nyakusaba ku sifiti kubona asobola okunzija eruzira nja kukyusa oluba so bemwogera mukendezeeko ng'ogyeko ebyokuba nti mbalumba ku social media ebyaddala nja bakuba nze mbabuulire era waliwo kagayika ennoonya Kagame muliri eddoboozi. Okay, nze mukulu wa Don Chris era nkwagala nnyo muganda wange kyonna kyonna ekiro kyonna ffe tujja tambula naawe okuba wandese notwala kiri kikyali ekyo kino ekiva wano. Njagala okuyita Shifula ne ttiimu yo katono nnyo dakiika emwemu tugende ku keke nga we bajja kakyali kayogerako kalemu ekyeyo kakalevu kakalinga kambuzi na kambuzi kalinga kambizi kawambu bwe kati amushiwa you guy tomanyi sikumanyi naye oli wano ovuga airport pickup onvumye na video mukaaga pannawo. I'm coming for you. File yawedde reference weri and I'm looking for you. Bamuyita Bashir. Jangu Shifula. Bino ebintu tunabiteekamu omuzannyo. Bantu mwe balina obukamiro bwa layisi n'obusimusimu bwa layisi. Mugenda kuddeeyo mutandika okutunoonera amannya. Amushuwa ngenda bayiga omu ku omu. Eno ye ttiimu ya Shifula gy'akola nayo. Bano be baana ababalumya omutwe ne mubeera ku social media ne muleekaana. Tewali wanaweza myaka 3 wadde 28. Babalumiza ki emitwe? Sababuzeeyo katono nnyo bagende. Zikirabo Esther, twebaza nnyo Don kubanga tubeereddewo buli kimu kyonna. Shifula ya bulijjo naye nga nfukamira bandi Don Chris neyanzako mbeera Mukama akuddizeewo bandi neyanzisa neyanze Don't cry. Anaatera bw'atyo. Amannya agange bampita Serugoti James era nga nange nebaza Don okutubeererawo. Bananga amanya bampita Pima Shibat bampita Top yerinnya lyagala nnyo. Amanya agange Sega Henry era nebaza nnyo Top angu tukwebaliza ddala era kubi watuzadde sawa ffe tuli wamu naawe kati wafuuse twali ku live luli notwanyulanga baganda we era kintu ekyo njaga kigende mu maaso era tukwebaza okutwanyula mu famire tetujja kusembya namita Henry. Njagala kusembyayo manager wange kuba Dubai toli bulungi kale so byebyo neyanza nnyo neyanzeege okujja okundabako pozi njagala kwanjula mugagga munnange bayira mugagga jangu bagagga kwagalana wano siiseewo mwavu era kubalaba agwentudde naye wano simukuba luseke tankuba luseke ayinza n'okwoca wabula ngamba mukuba payipo naye bagagga kwagalana waavu kuwalagana kugeyeŋŋana nakwata tekino si bwe kiri kacumbaali mbalamusiza mwenna bannaye era ndi musanyufu nnyo olw'okubeerawo omusajja ono temukoze kyakabi nnyo musigale nga mukikolawo muti aliwayo musiime neyanza nnyo neyanzeege olwakadde kammwe Mukama abawo omukisa. Amina ssibo ab'amawulire